mu buli sekonda 10 wabeerawo omuntu afa endwadde eyeekuusa ku sukaali, so nga buli sekonda 10 wabeerawo abantu 2 abafuna endwadde ya sukaali. Endwadde ya sukaali ekwata ekifo kyakuna mu ndwadde zikattira mu nsi yonna. Buno busobola okuviirako amaaso okuziba, okulwala ensigo, okufuna endwadde z'omutima, okusanyalala n'ebirala bingi. Sukaali ayambuka mangu ate asala mpola. Kati ate buli lwalinnya ndooza n'okwekubako bw'oti enswero batosobola. Akutta buli wamu n'okola oti. Kati oba tolina muntu kumpi wakuwa amazzi na mmere oyinza okufa. Kuba n'okunaaba tosobola. Kati ebiseera ebyo mbadde ntuula mu kinaabiro. Nentuula nendyoka neekuuta. Naye bwe mmala okwekuuta okusituka okuyimirira n'olyoka olaba olutalo awo. Sukaali oyo anzita amaaso. Ne gafiira ddala omuntu n'ayita eri mu kkubo nga ndaba ekisiikirize kitambula naye nga sisobola kwawula nti oyo mumbejja. Era ekyo kyesinga okwelalikirira mu bulamu bwange okufa amaaso kyokka. Kubanga nze ne bwe nfiira wano kati nsanyuka naye okufa nga ofudde amaaso. Kubanga ebiseera bwe nafiira amaaso nakaaba. Mba naye nakaaba. Kubanga omuntu yatuukangako ne ngamba gwoze nti weda tondaba nti banaye sikulabye nako. Ndabye muntu kisiikirize. Kati ekintu ekyo kyankaabya amaziga kubanga nze siri mukyala mukyafu. Ndi mukyalo naye ndi mukyala muyonjo yonjo. Saagala kintu kya bukyafu. Kati nteebereze oba tolaba ojja kulinnya mu kalimbwe. Bw'oba tolaba ojja kuva eri ekkuvu liyingidde olirinnyeku kubanga muno enkuba bw'etonnya amakuvu gayingira. Bw'oba tolaba kubanga nze kati wensula watonnya. Enkuba bwejja wali ku buliri bwange watonnya to ononoonya ddi ebbaafu ogirembeke awatonnya ng'otolaba oli mu nzikiza akugwirana odde eno kale ebintu ng'ebyo mu nsonyiwe naye bindeetamu okukaaba. Ebigere byange tebinnazimba nsanyalala busanyalazi nzenna. Nsanyalala ne sayidi eno yonna nzenna nga bwe nakula nsanyalala. Buli we nneekoonako bwe nti nga wasanyaladde. Kati nno bwe mba nsanyaladde bulungi nagana amagulu mba sisobola yimirira. Paka bwe nagakuba nenkuba waliwo lwe neekuba n'engalo zino ate ne zimala ne zikoowa. Waliwo lwe nakwata omutima guno paka ku makya Sukaali ng'alinnye nga mpulira omutima n'ensanyalala engalo ne ziremerayo naziti. Gulukose oyo omungi atandika okuva musaayi n'agenda mu liiso. Eriiso emabega waagyo giyite retina ey'eriiso. Kati bw'atandika okuyingira mu liiso atandika okwonoona retina. Emabega ga liiso light yegenda negwa. Kitangala bwe kigenda mu liiso gye kigenda okutandika okumanya nti kyolaba okukikyusaamu okuva mu light okuddamu okutegeera nti omuntu gwentunulira. Kati retina eyo glucose Sukaali bw'agendamu atandika okugyonoona. Okwonoona koko bwe kugenda nga kweyongera nnyo ery'eriiso okutandika okuziba n'oba nga tokyalaba bulungi. Era kyekyo lwaki twakugamba bw'osangibwa ng'olina Sukaali gendako ku omusawo w'amaaso atunuleko mu liiso lyo akubuulire nti kati tutandise dagane tutandikidde wano. Damage obukose bw'oba ofunye mu liiso bwenkana bwe buti. Era baga nti bw'oba olina Sukaali wakirifunayo omwaka gumu 2 genda ku musawo w'amaaso atunulemu alabe. Obadde okimanyi nti Sukaali alimu ebika? Insipidus naye si ya bino naye diabetes mellitus oba gluta Sukaali wa bika 2. Nti waliwo bano betugamba nti insulin tamala mu mubiri. Era abo baba bagenda kubeera ku mpiso za insulin lubeerera. Era oyo Sukaali akwata abaana abato. Then type 2 oba ekyokubiri yoyo otugamba nti insulin olusi mwali amala oba yeesazeeko katono oba obujjawo glucagon nayeyongera. Kati ne kiba nti cells z'omubiri tezikyalaba insulin, tezikya detecting insulin nti wali naaba nga Sukaali yeeyongera. Ekyo kyekitera okujja mu bantu yoyo Sukaali atera kuluma abantu bakulu. Abakugu
embeera y'obulwadde bwa sukaali okweyongera bagitadde ku nkyukakyuka mu nneeyisa y'abantu mu bulamu ng'abasinga tebakyakola dduyiro, tebakyakakaalukana, nga n'abamu n'okutambulako okugenda awantu basalawo kweyambisa mmotoka. Tolya bisiike. Sukaali ono bw'oba omulina tolya kawunga ko nali nkagala nnyo naye sikyakakombako. Sukaali ono tolya lumonde ono omuganda. Sukaali ono tolya nnyama. Oyina kulya biva ng'ate bitokoseeko katono. Toko n'obifumba n'olyoka obirya nga birimu akakaawa. Kati bandagira bumonde obuzungu ne butooke. Ng'era kuliko enva eŋŋanda nga nnyingi z'olina okukkuta okusinga okukkuta emmere. Kati jjukira greens ak'ebitaano wano ewaffe bw'okagula n'okafumba kavaamu bwe tuti. Kati onookakkuta otya oleme kulya ku mmere. Oyina okulya obumonde bwe bakulagira. Oyina okubeera ng'olya matooke. Oyina okulya enkoko. Kati eyo enkoko oyo bagindagira. Ennyama toyina kugirya. Baŋŋamba ekyennyanja eky'omukisa omubisi lya byennyanja kuba baali baŋŋambye sigalira ku byennyanja naye sibirya. Obulwadde buno bwe buba butabuse oyina okunywa ku mata. Obulwadde buno bwe buba butabuse oyina okulya ku girya boyiro. Era bwe bakugamba olina okulya amagi ga boyiro ku makya 2 n'ekiro 2 ng'olya boyiro. Bakugamba okukendeeza muzungu nagambye refined sugars oba sukaali carbohydrates akubiddwa okutuuka ku level ya glucose. Nti ekyo kifuna nnyo mu juice ono gwe batunda mu maduuka, soda, cakes zibeeramu sukaali omukuba atuukidde ddala wansi. So bakugamba okendeeza ku mmere eyo. Then ne bakugamba n'emmere eno ya carbohydrates ezo starch nti ogoberere bw'oba weepima ogoberere nti bwe ndya ekipimo bwe kiti sukaali wange oluvannyuma lw'essaawa 2 ayenkana atya. Kati awo otandika nawe okukimanya nti nyina okendeeza ku mmere eno bwe njirya kibeera bwe kiti. So kye bakugamba okendeeza. Emmere gy'oba olya tuba tukugamba okwongera ku fiber food, vegetables okuzongerako. Olwa sukaali wa nnamwanje okubeera waggulu, abasawo basazeewo okumuteeka ku mpiso era nayo eriko amateeka gaayo. Empisa eno okeekuba w'osanze oba ku lubuto oba ku kisambi naye bw'olaba nga katandise okkuluma kaba kagoomyemu ng'okambaza omutwe omulala. Nkeekuba ssaawa 12 buli lunaku ez'olweggulo akapiso kano. Buli lunaku nkeekuba ssaawa 12 ez'olweggulo nga sinnalya. Kati ssaawa ez'ekiro zituuka essaawa ez'okulya nga mmaze okkeekuba. Ekakusooka mu mubiri ogenda okulya ssaawa 2 nga wakeekubye edda 12 ez'olweggulo. Kati eky'omukisa omubi kaweddemu. Kati ndowooza kaweddemu. Kati sukaali bw'abanga ali wansi mu bantu abali ku treatment, bw'oba nga oli ku treatment bajja kugamba nti tokozesa ddagala nga togenda kulya, kubanga ojja kukozesa eddagala ate glucose mubiri akkirire nnyo wansi. Kati bwe kibaawo nti glucose akkiridde nnyo wansi oba oluusi oba okozesa insulin batutte mungi okusinga ku wa bulijjo, oba oluusi mmere gy'olidde tebaddemu carbohydrates kumala, bakuwa sukaali oba bakuwa glucose okuyambako okuddamu okumulinnyisa waggulu. Era abantu abamu bajja kumugamba ateekamu sukaali omuteekemu amazzi abenga abiririra omuteeke wansi w'olulimi. Naye bw'oba wooli nga waliwo glucose asobola okufunibwa baba bajja kuwa glucose okumunuuna asobole okuddamu waggulu nga bwe tugenda mu ddwaliro. Mu kiseera kino ekya ssenyiga omukambwe wa COVID-19 omulwadde wa sukaali osaanidde okubeera omwegendereza nga Dr. Kyasinga bw'alambulula. Bw'oba otandise ogeraageranya abantu owa bulijjo then ne sukaali pressure, abantu abo COVID abayisa bubi nnyo okusinga ku ba bulijjo. Twandyeyisiza tutya? Kintu kya mirundi 2 nti sigala mu mbeera eri eyaliwo bulijjo gye bagamba okubeera nga weekebeza sukaali yenkana atya, beera ku ddagala lyo, lya bulungi bye baba bakugambye. Naye ekirala ekijjamu nti sukaali COVID wawulira nga abantu baba bagamba miradexa
mira prednisolone steroids ezo kati steroids zireeta sukaali okubeera waggulu era abantu abamu ne boobeera nga tolina sukaali bw'obeera ku steroids ebbanga lingi osobola okulwala sukaali. So bw'oba nga toli mulwadde nnyo covid ekisookera ddala tokola self medication tewejjanjaba wekka kugenda neweegulira eddagala nedda jangu mu ddwaliro bajja kusinziira ku buzibu bw'olina mu kussa okusalawo bawetaaga steroids oba nedda kuba steroids zigenda kutabula sukaaliwo n'abadde amujanjaba obulungi ojja kwesanga nga ali waggulu nnyo. Si kyebandigambye nti ng'ojjeko ogamba nti tusigale SOP ze baateekawo bw'oba olinadde wa sukaali ate olina okweziyiza nnyo kuba agenda kuleetera obuzibu. Eddagala lye bagenda okukozesa ligenda kwongeza sukaali wo waggulu ate naawe chance ey'okulwala severe disease obulwadde obuyitiridde bwa covid kyeyongera. So sigala ku ddagala lye bakuwadde ebintu bye wakolanga bulijjo okwekebeza treatment gye bakuwa gisigaleko naye obuteeguliza ddagala singa weesanga nti bakusanzemu covid naye oli asymptomatic oba olina mild disease towegulira ddagala toweebuza ku musawo. Obadde okimanyi nti omulwadde wa sukaali talina kulya mmere esussa kikonde kya mukono gwe? Ate obadde okimanyi owa sukaali alina okulya greens oba ebivaavava eziweza ebibatu 2 eby'emikono gye? Tosubwa ekitundu kyaffe ekyokubiri sabbiiti ejja okumanya endabirira y'omulwadde wa sukaali mu pulogulaamu yaffe Sayansi w'obulamu.